Twategeddeko nti olunaku lweggulo batugambye olwaleero KMPRC Pastor Bujeewa yazze oba agaanye tanaba kujja ate obudde bukyali katulindeko tukyali wano tomanya ne mukama wange naye akyali bize okulaba nti is policy the event where the president is also busy, so maybe has not got time for him to meet. So let's wait until by the end of the day. Mwagambe mwamu invite bwatahonalinga invitation ya guba musa. Let's wait before the end of the day. Shall not cross the bridge before we reach there. Afande, banamawulire bannamawulire bannaabwe babakubye nga bagenza okukavalinga ku guno soti media waliwo ekikoleddwawo bali bayingiza omusango tutandise okunoonyereza ate tukubira mu abannamawulire babaddeyo mujje mutuyambe mutuwe obujulizi muteke ku buwandike tuteke wansi mutugulire kye mwalabye mu kifo ekyo tubakubira omulanga mujje twagala ba witness abajulizi abakikoze ekyo tujja batwala mu mbuga z'amateeka wenjogerera omu bamwitani Siraji kati agenda eri Nsambya Dr. Nwamanya agenda kumujjuzirako gye tuyita medical form kati bate tuyita namwe mujje temubeereeyo mu radio mu TV kube masimu bano bakoze kibi twabaddeyo wabaddeyo jangu tuwe obujulizi obuwandike. Ensonga za Pastor Bujeewa zitandise oleeta violence mu ggwanga. Mwine enteekateeka yonna emusamoninga okujja okulaba engeri gyotwayogedde katulindeko obudde tebunabako. I found an English about Pastor Bujeewa. Has he come here? No, yesterday he was invited, and today the commander KMP has been very busy policing the event where the president is. And the day has not ended. It is just, we still have more 5 hours for the day to end. So let's wait. And I will request you to go and wait at the waiting room, and you will see what will happen. Leero nga mazze eri okwogera ku press conference bannamawulire yabadde batuzize eri ku City Hall badde asazewo bagenda kutambula mu kibuga kutambula kuno nga ekigendera kyabwe ekyokutaataaganya emirimu mu kibuga ne tusalawo anti tugenda kubakkiriza okutaataaganya emirimu gy'abantu ne tumujjayo katali wuwe waka awumudde. Afande waliwuliddeko ku ebigambo biragira nti ebivulu bya kamera oba bizinesi ze waliwo ebyo sinabakuwulirako. Him, the only thing we did was to prevent him from causing commotion on the streets of Kampala. After addressing his press conference, he instead mobilized his supporters that they are going to march in the city, and the marching was not cleared. So we prevented him from causing commotion in the city, and he's at his home resting In peace. Prevent crime, so prevented him from committing a crime.
So basically that. You go and read in the Constitution. Our work is prevent crime. That's one of our functions. So we prevented him from committing a crime. Okay, Luganda sir. Mu Luganda nti Joseph